Gabo yani bali ta qualifying nga kwesimbira mu NRM panao. Nganze kulwaki ti akachuka okuva mu nopo. Yakavayo. Kati omuntu bwachuka nava mu NRM nagenda mu nopo. Alina okutwala ebbanga okusooka okustadinga nopo. Yes. Ontegeera. Omuntu bwachuka nava mu nopo najja mu NRM. Alina okutwala ebbanga. Kyekiri kyegambye ku Bayibuli. Nti Katonda bwe yawa Musa Yeriko yamugamba soko ogyetoolole ogitegeere nnyo. Kakati bano yo NRM kyeve ku kasuka nti genda olwane ku ground. Bw'onooyitawo ojje tukuwe kadi. Naye ng'ate n'okumutsindika yani bali takolifayinga panaawo kubanga tosobola kuŋŋamba nti wakyuse leero wabatiziddwa leero oba wasiramuse leero ne bagamba nti genda muzikita ate okole ki kati ofuuse imaamu. Ofuuse imaamu tekisoboka. So nze ndowooza nti Kagabo wadde ayagala nti ayagala komawo. Ekyamukubya okusooka kijja mukuba n'oguddako. Ssebo afande Ddamulira bw'oba ng'oli patriotic ne principal judge ne chief justice mutandika okutunulira abantu abakulyetinga obuntu ne bakwata abantu ku Lwokutaano. Ebiseera ebisinga omuntu bw'omukwata leero ati bw'asulayo olumu bamugjayo. Tuleme kukikola kukozesa komera kulumya. Tukikole nti omuntu ozizza omusango oba bakukutte ku Mande nga bakusiba mwezi bakusibe. Naye si kujja kakati gwe toli wano. Kati waliyo obukundu obutandise pulaani zaabwe bwe baagala okukulumyamu nga bagenda bakulyetinga omusango nga bakugera Friday oba odda waka nga bakutwala nga bakuyoola. Ennaku 3 oli mu kkomera nga bakukozesa kye bakola ki oba nga bagenda ku ground nga bakola bye baagala. So nze nandisabye ebyo byonna butayagala ggwanga lyabwe abantu beekyawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752-008-83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Ndi wano n'omusumba omuweereza wa Katonda Pastor Ndagize John gwende olunaku olwaleero ate simuweereza buweereza kyokka wabula era n'ebyobufuzi nabyo mwabiri era bigoberera bulungi era bigoberera ate ng'era mukulembeze side eno. Kale tuze tuwayemuko ku mboozi kwebyo bitambula mu ggwanga. Of course ababeerawo nnyo abantu abamu abakomplaininga bagamba abamu bagamba nti Geoffrey okyaza abantu abatali ba opposition. Abantu bagamba nti Geoffrey ate okyazanya ate aba opposition bokka. So kati simanyi abantu kye baagala naye tugeza kula nga tukola ekisoboka kyonna okulaba nga tuba n'abantu ab'enjawulo okumanya side zonna nga bwe bitambula. Oba oli awo abantu baleme kugamba nnyo nti ate kati bannange mwekubiira nnyo lwakuba nti abamu tuti bwe tubanoonya tebalabika. Naye bwe tufuna omukisa nitufunanga Pastor John Ndagize ne tuwayamukko tuba tusokwongera okumanya ekituufu ku side zonna. Soko nzikirize akulamuseeko tutandikiraawo. Musumba Ssebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyuse nnyo okunkyaza wano ku UG era ng'abagoberezi bonna aba UG mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya Ndagize John ndi muweereza wa Katonda ate nga ndi muweereza w'abantu. Era nga bw'okyogedde nti n'ebyobufuzi mbigoberera. Omanye ebiseera ebisinga omukulembeze yenna abantu bagenda ne bagamba mbu ab'eddiini lwaki beegatta mu byobufuzi. Naye tosobola butabyegattamu. President namulabaawo yagamba nti bannaddiini musigale mu kusumba bino ebyobufuzi mubireke mubitulekere buli omu alina kolingi ye. Buli lwoba ng'okulembera abantu ofuna ebinyigiriza abantu kati oteeka okufuna chance okulaba nga otuuka abenyigiriza abantu we biva olabe nga oyambakokko. So tosobola kukulembera abantu n'oga nti ebibakosa tojja biyingiramu okujjako abayingira mu bubi
ne bayingira mu ate ne badda ku side emu oba n'abeera nga wa NRM yokka nga opposition ne bwakola ekirungi nga tasobola kukiraba n'abeera wa opposition ate n'owa NRM bwakola ekirungi nga tasobola kukiraba oyo tabeera munnaddiini naye nga bw'oyogedde nti ndi mugoberezi wa byabufuzi ate nga ndi muweereza wa Katonda nga nsangibwa okwo ku Ntebe Road ate era kyova olaba nga nenyigira mu PLU okwagala abantu obutayagala ggwanga lyabwe bibirikale babisomesa mu Bible nti abantu okweyagala n'okwagala ensi yaabwe n'okwagala ebika byabwe era bw'osoma Bible ebiseera ebisinga omuntu osooka kwagala buvo abantu tutambulira nnyo ku buvo bwaffe obuvo gy'osibuka ate jjukira gy'osibuka wabayo ennono ezitambulirwako weebale nnyo nawo tujja kujja waawo Musumba yayogera awo n'agamba nti abantu kweyagala nga bakika kimu ekyo tekiina buzibu nabo n'ekyokulabirako mu kyaki naye nga tiwuya akuba ennanga yimuka babo beddira gumu tebazaala n'omwana obuvo abedda buli kitundu kyabaako enkola yaakyo era bw'okigoberera mu Bayibuli mwegiri nti Abayisirayiri balina enkola yaabwe n'ensi endala balina enkola zaabwe kati bwe tubeera na wano bw'ogenda e Masaka balina enkola yaabwe bw'ogenda e Mukono nayo waliyo enkola yaabwe kati era ne bakugamba Bayibuli weyogerera mu Joswa nti bw'onoolinnyanga nja kukuwaawo kati bw'olinnyawo osooka kutwala kuyiga enkola yaawo era kyova olaba agamba Moses nti nkuwadde Yeriko naye sooka ogyetooloola emirundi 7 osooka omanye abantu ababeeramu bafaanana batya enkola yaabwe eri ki enkola zaabwe ziri zitya yennono so abagoberezi ba UG mbaagala nnyo ate era mbadde ndudde okulabika obadde otubuzeeko era olw'obuweereza ne naawe nkulamusiza nti weebale kuweereza amiina ntera okugoberera ne bw'okyaza wakyazizaamu n'oweewaffe ow'e Masaka ow'ekibibi Isima Lubega ekibibi Isima Lubega takula takaddiwa so nendaba ate n'ow'e Masaka kati maama wange azaalibwa Masaka gye nakulira awo Evira Maria ate waffe nga kibibi bw'ova ekibibi okkirira wali we bayita emayirye mu Busujju kyovula bwe ndaba abantu bwe batyo nsanyuka okay kale mbadde nsaba tutandikire of course abantu boogedde ebigambo eby'enjawulo naddala mu kamyufu ke twakavaamu twasimbe n'akamyufu akaba meeya aba LCs ez'enjawulo wiiki eyo eyawedde akayenaalemu akamyufu naye okuviira ddala mu kamyufu kali obalonde abaka ba paalamenti ne tujja ne mukano akasembyeyo wabaddewo okwemulugunya okw'enjawulo nga bagamba nti akamyufu kano nga tekatambudde bulungi nokwadde demokrasiya kyalagira ekyakoleddwa naye ngagamba nti mwabaddemu ebirumirwa si abatunuulira ebyobufuzi oba n'ensonga nga bwe zitambula bokka wabula n'abamu ku banene mu kibiina munda nga General El Kayanja yavuga nti ate buno obubisi bulabangako wabadde mu kamyufu waliwo omukyalo omulala akola mu ofiisi ya president omukyalo Ajati Namyalo naye yagambye nti ate kino nange era sikirabangako so nagamba nti ne president yamugamba ti president akalulu akabbiwo n'ab'ebyokwerinda bakenyigiramu ssebo nga nti naye yamugamba nga Namyalo yagamba president so nagamba nti ajja kulwana paaka okufa nobonaaba musse yagamba ye kasita abanga n'abaana nyulidde ku mazima nga kasaba nga ali ku nsonga za kutereeza so akalu kano bakalabye katambudde katya ku side yo ate tekyabadde awo kawaliwo n'akasooka aka structure ku byalo kaakati nga sinagenda wala omusajja omu yatula ne mutabani we mu nnyumba mu kasiisira kaabwe n'anyumiza mutabani we n'amugamba nti mwana wange okubba kirungi nti kitaasa tosobola kubeerawo nga tobbye n'obeera bulungi kati emboozi eyo mu kugenda mu maaso omwana n'afuluma dadi nfudde nti kiki dadi n'afuluma misinde n'omuggo n'ejjambiya n'amugamba nkubye omutwe ku ggulu kakati ata n'amugamba nti olimbanga kirala naye ekyo kijja kussa lwaki nsoose kwogera ekyo kaakati NRM bweraga obubbi enkyabala bwe banabba eneebakola etya kubanga akalulu kano
nange nakatunuulidde nnyo. Akasooka wansi aka structure ku ground abantu abamu baatuula ne bawandiika nga gwe baagala gwe bateekamu. Era nga bwe tebakwagala tosobola kuyitawo. Era bw'okitunuulira nti obululu bwe bujja balonda abalungi. Nabagamba wano mu Bible mulimu mu bikolwa by'abatume oba mu Acts oba mu bitabo byonna mu ebiri abatume disciples. Bible tugamba nti Yuda bw'amala okulyamu Yesu olukwe ne bamutta. Yesu yagamba balina abo abatume balina ennamba yaabwe gye balina okubeeza. Ne oluvannyuma ennyo mu kusooka baali 76 ne bagenda nga bakendeera ne wasigala 12. Ate bwe baatuuka okulonda baagamba nti nga twagala okujjuza ennamba eri tujjeyo ku balungi eri abaaliyo tubaleete wano. Bwe tunaabaleeta wano tulondeko omu tujjuze ennamba. Kaakati bwe baaleeta bo baabateekawo nga bonna balungi. Naye nga balina okulondako omu ne bakuba akalulu. Manyi buli obululu obwedda bwa 4 mu 2. 4 mu 2 3 kafu. Kati ngaga nti wekagudde weewo. Si bino byakugira ne balonda omuntu. Era Bible tugamba nti okumanya baamulonda mu butuufu bamala omulonda bwe bagenda mu nnyumba emu omuliro ne gukka nga tebamanyi gye guvudde okulaga nti Katonda yasiima nti kyemukoze kiki kituufu. Kakati akalulu kano kayigiriza NRM yonna ne kagiswaza kabaswazizza kubanga kitegeeza nti bwe mwebba ne gye mugenda temugenda kukola birungi. Nze ndi wa NRM era njiwagira. Ne ekyantwala mu Piero yo bye bintu nga bino kubanga omuntu omutuufu kankubuulire omutuufu tasobola kubba kalulu era talina maanyi galwana. Kyola abaana baga nti ow'amaanyi takola ki takeera. Ow'amaanyi takeera. Omuntu amanyi nti nze ndi mulungi njagala kukola kirungi tasobola kudda mu kulwanira kalulu kukabba kuteekamu ssente kufeera tabisobola. Oyo tasobola. Buli we mulaba abantu bonna nga balwanagana beekuba ebikonde balwanagana si batuufu nnyo. Naye akalulu ako kalaze nti ekituufu kiri nti ye muzeeyi oli yagamba omwana we nti bba. Kaakati buli muntu yenna yeekutte ku mumwa ne bamala ne bakola ki ate ne bavaayo mu nzibye. Naye ekirungi kiri nti Secretariat President yakoze directive. Nalabyekawo munnamawulire Muyanga Lutaaya. Naye gamba naye bamubbye naye nagamba nti twagabye ssente mu kaluka ne zitabanga nawo. Nabadde ne bando zenga ziri muntu bwa lwasa ng'abantu tugira biri abaana n'abakulu. Kaakati ekyo si buli wamu nakiwulidde nti badde balina bando za 2,000. Kakati Munnayuganda omuwe 2,000 zimukolere ki? Era 2,000 zisobola okukyusa. So omuntu kkiriza obagaana ne bw'omuwa ssente zifaanana zitya atuuka wali naawe agwayagala. Kati olwokuba ti kino wadde bakikozesa nti kya mugongo ate ojja kwekanga nga bawadde ssente nnyingi tebabawadde kalulu. Okitegeera kubanga si kyekyo bo baagala omuntu. Ekirala ku NRM bwe mumanya nti mwenna muli ba NRM munoonya kaadi oba munoonya kulondamu omulungi. Kati waliwo abaavuddeyo nga bagamba tukomawo mwatubbye nga ba independent. Oyogeddeko ne ku Jeno Kayanja abalala babadde nabo gye bali naye kakati waba bakubbye kale ne bakubba ne bakuwangula bw'onootwala proof nti bakuwangula obukakafu mu bubbi nti bakubbye luno olukiiko tribunal gye baataddewo egenda kugoberera buli kimu kuba abalooya 20 ezitimu4 oba mu 6 be bali ku kakiiko. Era ne Secretariat yagambye nti bino bya NRM munda negamba nti kakiiko kano kye kasalawo kye kyenkomeredde. Bwe bagamba nti nno kituufu bakuwangudde genda kiba kyekyo. Bwe bagamba nti kabaddemu obubbi butatambudde bulungi. Kati nze nandibadde mbawa amagezi abantu ababiri buli omu baga nti banzibye bateeka okubeera we yabadde omutuufu baleke kuddayo ku ground balonde oyo nti gwe twala kaadi.
nti bwe kizuula nti babaddemu ebirumira nti bakubye nti ono yakyanze obululu yakoze bwati bakole bukozi bati owansiganye buwanyisiganye kubanga tetwagala kumala biseera bo balondeko omulungi gwabawa kubanga kkiriza obagaana nawuliddeko amba akuliyetinze polling station ezitaliiwo kakati polling station zino ziri gazetted bwe banaasangamu ezitali mu kitabo zabadde zaani nti zoono oyo bamugyewo okitegeera enamba ebyabaddewo bakimanyi bwe banaazuula nga obujulizi ddala weebuli oyo bamugyewo bateekewo omulala naye obubbi tewali akiwagira ekyo bantu kubba yes okay waliwo mwabo abamu abadde beesimbyewo mu kalulu omukulu Kagabo y'omu ku abo abaawangulwa mu NRM so bwawangulwa n'agamba nti nze bannange sigenda kujja independent era nze mbalabyeko nzikiriza kati watula amaze neyivulya mu kitinga embazi n'agamba nti nzija independent ne mu kujja independent era agambye nti akabonero ke mupiira nasako ne wali wansi wali nti bagoba agulina so n'agamba nti ajja agenda kujja naye waliwo kunateekawo akabonero ka PLU kakabonero ka PLU kakati kati abantu beebuuza kubanga polisi NRM baga nti bwe bakuba bakuwangudde tojja independent simba mabega g'oyo omuntu awangudde bagoba kukwasiza kaadi afunye kaadi Bible tugamba amazima gatufuula abeddembe Kagabo yandibali ta qualifying kwesimbira mu NRM panaawo nganze kulwaki tiyakakyuka okuva mu NOP yakavayo kati omuntu bw'akyuka n'ava mu NRM n'agenda mu NOP alina okutwala ebbanga okusooka okusitadinga NOP yes ontegeera omuntu bw'akyuka n'ava mu NOP n'ajja mu NRM alina okutwala ebbanga kyekiri kyegambye ku Bayibuli nti Katonda bwe yawa Musa Yeriko yamugamba sooka ogyetooloole ogitegeere nnyo kakati bano yo NRM kyeva kukasuka nti genda olwane ku ground bw'onooyitawo ojje tukuwe kaadi naye ng'ate n'okumutsindika yandi bali takolifayinga panaawo nganze ng'omuntu yandibadde asooka kulinda basooke bamwetegereze ddala yakyuka oba nedda waliwo wano gwe nalabye Bote Moses Budaka constituency nti naye bamukubye mu kaluka mukamyufu KNRM kakati olaba yakubisa ekipande NUP yaga nti ajja munkubye akamukamyufu eno kati kanesoge NUP kati bwatuuka mu NUP ayagala kaadi kakati naye banamukubanga ddawa kakati kakuwulire nti ebintu bifuuse byakuzannya firimu Chuck Norris ne Jetiri kubanga tosobola kuŋŋamba nti wakyuse leero wabatiziddwa leero oba wasiramuse leero ne bagamba nti genda muzikita ate okole ki kati ofuuse imaamu tekisoboka so nze ndowooza nti Kagabo wadde ayagala nti ayagala kukomawo ekyamukubya okusooka kijja mukuba n'oguddako naye nga nze amagezi ge nandimuwadde kubanga amateeka ga NRM bw'obanga mugenze mu kamyufu ne bakuwangula ate de mabega woona awangudde kyekiri kyenkugamba nti singa bakola ebintu nga balonze abalungi singa abantu ku kitundu ng'abedda bwe baatuulanga abataka b'oku bitundu ebyo nga bagenda constituency ebannene kati constituency ne bagenda nga balondayo abataka ne batuula ne bagamba tuleete Godfrey tulete Pastor Ndagize taba ababiri balungi tukubeko akalulu tulondeko omu nga si muntu kuva eri n'agamba nze nvudde eno n'esimbyewo era ekyo kyekisinza okutta oby'okulembeze kakati bw'oba ng'ovudde eno ne bakusinga supporting ono singa baba bataka ababaselectinga gwe ne bakusinga ate ono aba mukwano gwo kubanga olina abakulonze abakukkiririzaamu bagatteko ono muwangula opposition ontegeera kati kitegeeza bw'anasimbawo agenda kutwala baliwa tewaba kubanga Kagabo bw'abanga yava mu opposition opposition abamu banyiivu neyesoga NRM ne mugamba nti ssebo opapye tetukuwadde kati bw'ajja independent era agenda akamuwa era bwe bubbi n'okuttiŋŋana ebigenda okujja kakati nze ndowooza nti yandibadde akola bw'ati yandibadde akakana
na supporting eyamuwangudde tebagenda ne bakanywa chai ne mwana wano wanzibye walabye kwa basambi bompira abekyawe nnyo kuno kulinga kusamba mpira era bekubendo bo omula kwekubendo bo begugwa nga begwa mu bifuba nga bafuluma kubanga omusambi ompira asobola okumenya muno okugulu ne kumenyeka naye agenda ku poliisi so ono yandibadde anywa kachayi ne munne ne bagatta amaanyi ne bawangula Nupongeze simu ya Masaka Masaka oba ne bawangula Mpuuga n'ekibiina kye kuba nabo gye bali awo balinda bali beswanta kati eno mwekuba ate eri bagenda bawangula so yes nze ndowooza nti buli gwe bawangudde yandibadde adde emabega wa munne singa bazuula yamuwangudde mu butuufu bino byogedde bimenyawo ekibadde kigambibwa nti Kagabo Pierre Mulese eri mabega we kubanga nkugambye akabonero kale ka PLU Patriotic League yakataddekaawo nze ndi coordinator mu Ntebe area mu kitundu ekimu naye akati omutima gwa Pierre gwe guli waawo kubanga Pierre kitegeeza okwagala ensi yo n'okwagala abantu bw'ojja n'ogamba ndi wa Pierre ebikolwa Bayibuli etugamba bali balabira ku bikolwa byabwe bwe bakuwangula ng'oli wa Pierre ng'olina omutima gw'eggwanga nze bwe tugenda okumulabira akakane agende ku secretariat eya Pierre bamukulu Mawanda ne Kabanda bamuwa amagezi naye ate bw'agamba nti ate nzijja atataddeko kiringa katono ono bamuwangudde mu NRM amangu agwa ayambadde Nuupu ontegeera kati kitegeeza naffe ng'abambwa Pierre yabaluddemu abagenda ku ground abagirwanirira abagezaako okwagazisa abantu eggwanga lyabwe tuba tetunnamutegeera nnyo nze simutegedde awo yes waliwo ekigambibwa okuba nti nno abamu ku bano abawangudde mu kamyufu k'NRM nga bajjayo ba incumbent nga babajja ku kaadi y'NRM kigambibwa okuba nti nno abasinga obungi ba PLU era baagala okwesoga paalamenti olw'ensonga waliwo ekisuubiro oba ekiwulirwa nti ebbago lyalijja mu maaso eyo oba omwaka ogujja oba mu kisanja ekijja ng'ebbago ligenda kujjaga nti kakati pulezidenti alina kulondebwa nga tuyita mu paalamenti nti mu kiseera kino singa aba PLU babeerayo nga bawera CDF nga ze CDF General Muhoozi nga ze ti kiba kyangu nnyo kubanga PLU eba yanywesa dda mu paalamenti awo nze nandikyagadde nnyo okuwulira nti omuntu agambye nzijidde mu Pierre oba ndi wa Pierre naye ebikolwa ffe bye tutunuulira ebikolwa kubanga Pierre Patriotic League of Uganda tugezaako okulaba nga tulwanirira abantu baffe tetuli ku nsonga oba wa Nuupu oba wa FDC oba waaki naye munnayuganda ki ekimuleetera okwekyawa kati gwe ebikolwa byajjidde mu Pierre n'ogamba nti nze nzijjidde mu Pierre mpangudde fine naye ebikolwa bye twagala ekiro kyogamba nti gye bujja bayinza okukyusa kati batandise okumanya nti kubanga ffe ku ground Pierre tulina amaanyi ku ground lwaki nti abantu batandise okuvaayo kubanga tutandise okukwata ku mitima gyabwe tugenda ku ground ne tumanya nti gonyigirizibwa ki gwobadde ki ne tusolvinga ensonga eyo ne tutambula ffe tuli weetuli kati abantu batandise okumanya nti bw'oyogera ku Pierre mulimu abakuwa obululu kwali ne Jona meetings abavubuka badde baweranga 18 naye nga wali tosobola kubagamba NRM olw'ebizibu byabadde bayitamu babakwata babasibira obwereere batutta ebintu byabwe piki zaabwe bazikwata ne baziteeka ku poliisi awatali nsonga ate n'ensonga bw'ebeerawo esobola okusolovingibwa okiraba bw'okimanyi nti omuntu okutta piki ye oba avuze bubi ogipaakinze wali ewaka alidde ki agenda kubeerawo atya omusabye ne ssente zaatakwatangako ontegeera kati ebintu ebyo byonna bwe tujja ne tubigoberera ne twogera Katonda abadde akyatuwadde omukisa nti bwe tutuula n'abamu be bakikwatako batuwuliriza ne babawa piki zaabwe ku bwereere abalala abatwala ebintu by'abantu tugezaako okubikola ki kakati abantu bano baveeyo tubalabe ffe twandibadde kirungi ne paliamenti yonna ebeere ya Pierre era ne bano abagenda democracy olwaba bukadde
omonyo ku muntu okwagala bwebanga parliament ejjuddemu Pierre yokka Pierre kitegeeza ki kubanga olaba nti kakati essaawa zino NRM yesinzamu ababaka abangi naye era ne opposition erinamu era abawera kati tukuba kafaananyi nga parliament yonna NRM yokka oba Pierre yokka democracy oba omuleseewa Pierre kitegeeza omuntu okwagala n'okwagala ensi ye n'akola ebyokwagala ensi ye n'okwagala abantu nga tatidde muntu yenna ku liiso for example nti nga poliisi nakyogerako wano nalabako poliisi ng'ekutta omukadde wa myaka 8 ng'abafere bagenda poliisi ne bawaba nti no yabasuubiza ettaka n'atalibawa kati ensonga eyo tesobola kukwatisa mukadde ono ensonga eyo ejja poliisi eyinza n'okusituka n'ejje waka n'akola statement neddayo kuba muntu mukulu tagenda kubula kati bw'okwata omukadde oyo n'omutwala ku poliisi n'omusuzaayo abaana be bonna n'abantu abamukwatako tebagenda kwagala nsi yaabwe bajja kwekyawa kubanga tebalina kyakkola kakati kino kye tuyita Pierre bwe kijja mu parliament ng'omuntu ayingiddeyo ng'owa Pierre ffe tumulinze ku gurawundi ku gurawundi wali agenda kukola ki agenda kukola atya era nze nandigambye abantu nti omuntu bw'aga nti wa Pierre mutunuulire ebikolwa bye bw'abanga ddala mutuufu alinga Pastor John mumuwa akalulu kubanga tutegeeza nti wanaatuuka ne parliament ajja kugamba nti miliyoni 2 ze mumpa kangende mpereremu abaana mbagulire requirements abatudde ku kyalo miliyoni 10 mbagulire requirements bagende ku ssomero miliyoni 10 ze mumpa grade 1 oba grade 4 ey'eddwaliro liri ewaffe teri mu ambulance kanjugule njiteekeyo kwegamba tujja kumulaba so si kuga nti ne kusanzeka era nze nkirowooza nti nga bw'okibuuza ekibuuzo ekyo nti bonna bajjidde mu Pierre ate bayiseemu kujeno bwe bayitawo era bwe batyo then tulabe batuyambeko okusomesa abantu batuyambeko n'okukola ebikolwa ebikomyawo abantu olaba bano abaana abavuma siwagira kumana luli nakyogera nti omuntu okuyimira n'avuma omuntu n'avuma amusinga n'avuma buli omu sikiwagira naye ate olunsi kyekolwa omuntu okwekyawa muntu ne yeekyawa na meetings omuntu embalala abantu baga nti abeeyo bonna bawagizi ba NRM oba ba gavumenti naye ng'ate oli yava mu kwekyawa simanyi bwe nyinza kukiyita tayagalira naddala kulya nga yeekyawa naye bwe yannyumiriza ebyamuleetera okwekyawa ne mutuuza natuula naye mu woteeri okumala essaawa 6 nenziza omutima gwe n'amanya nti yes bino bisobola okuggwawo naye ate nkyasobola okubeera omuntu omulala okitegeera ekyo ffe kye tulwanako obuvuyo buno bonna bulabikidde mu kamyufu awo kubanga mulimu n'abantu abamu abalugulamu obulamu mwe balugulamu obulamu waliwo okwesika ebitogi kati nga bwe twalaba waneene wa generation Rwashande n'omukulu Ssekikubo Sembabule lw'emiyaga okwesika ebitogi bina bino ebyalabika ebyo olowooza NRM yalikoze etya okulaba ng'ebintu bino biggwawo kubanga tebyalabise bulungi oba oli awo kukola tteeka etteeka kakati wasoma akatabo ka Mivule gwe wasomera wano mu Sentulo mwalimu akatabo ka Mivule kakati Mivule ne taata we baali bassa kimu Mivule bwe yagendanga ku ssomero ng'agamba kitaawe nti mpa emberenge oba ebinyeebwa ebisiike bw'atuuka wali nga ku break time abaana bamanyanga nti Mivule alina kyazze nakyo ekyokulya kale abaana bakuŋŋaana nga ye akasuka ebinyeebwa mu bbanga bw'abikasuka mu bbanga kati buli omu alwana okubaka ebinyeebwa nga beetomera ontegedde kati bakasusa ebinyeebwa mu bbanga teebereza abaana b'essomero bajja kwetomera beekuba emitwe bagweri olerere mu kubirwanira nga buba buweeke nga gweri ng'aseka kati gavumenti eringa Mivule erina black spot zemanyi nti awajja kubeerawo ebikonde lwaki toteekawo etteeka eriri tayiti genda noonya akalulu tambula okiraba bwe bawulira muntu ng'atandise okuleeta okulwana bamukwate bamuggyemu bateekewo omulala by force kuba gavumenti erina obusobozi obwo singa abassa Kikubo nga yatandise olutalo bamuggyewo bw'abeera nga Lwasande yalutandise bamuggyewo
then government ekoleteeke government nga bwe mwaganya okukwatagana ffe katulonde omuntu tumuteeke mu parliament awula wonna tebajja kuddamu kubanga Sembabule na luli waliyo olutalo tulimu ebitundu bye tumanyi era gundi nalaba yasamba bu box mu kalulu kayita ngagamba bamubba nasamba bu box house ekikubo kati abantu abafudde n'abafiiriddwa abaana baabwe oba famire zaabwe zigenda kuddawo ziterere ng'omuntu waabwe yafudde. Omulimu gwa gavumenti ogumanyi gavumenti kwe kukuuma abantu n'ebintu byabwe erina ebitongole bisatu erina poliisi erina amagye gakuuma ensalo okulaba ng'ensi erimu eddembe erina prisoni bwe balaba ng'osiwusa empisa ne bakukwata ne bakutwalira prisoni n'ekukuuma kakati lwaki tebawa prisoni n'ekola omulimu gwayo nebakuuma omuntu asiwusa empisa okusinga omuntu omunaku owansi okufa so nze solution gye nandibadde ndaba nti balina ebitundu bye bamanyi nti ate mulimu eramu abantu abatta si sekikubo yennyini nti yakuba omuntu si lwasande nti yakuba kati bano abavubuka bamukasukidde ebinyeebwa kubanga nalaba sekikubo ngakola statement ng'agamba nti abamu ku basirikale ba General Ashande be bakuba omuvubuka ono essasi oyiyafa anti kati ekiki ekikireeta kati nekiri kyogambyeko nti prison eyo naye kola ogwayo eri abantu abamu nga bali nga tona bw'omutandika kati bw'ojja ogambe nti okwate General Ashande tosobola mukwata okwate omukuumi we kati ye ebiseera ebimu wabawo kati ye bw'abeerawo bano abawagizi singa muba mwabateekako etteeka timugenda mu kalulu naye akwatirwa ng'akosezza munne avunaanibwa ng'omuntu ontegeera okyogedde nti badde bagaba 2,200 kati 2,200 ze bakuwadde zikuleetedde okuba omuntu ate omusirikale ow'emmundu tomuneenya bw'abeera mu kibinja ky'abantu abo abangi ng'ayina emmundu basobola okumulumba ne bamutta twakirabako wano omu yagenda okukuuma ku lumbe wakiraba yeetasatasako nakuba ne gaggwamu ne bamutta kati ye tosobola munenya tomanya kubanga footage yali etya okutuuka okulirizinga essasi naye Bible ffe tugamba nti omugezigezi alaba wali akabi n'akola atya n'addukawo naye omusiru akola ki agenda kiri mu Bible then ate omuganda n'akugamba nti okugema kusinga okuwonya kakati okugema abantu okufa oteekawo etteeka era tugenda mu kalulu aka Jeno nze nandisuubidde nti omuntu anaakola ekintu bwe kino kiviiramu omulala okufa bamuvunaane ng'omuntu nga ye kati ajja kwekuuma bw'analaba wali akabi tekikugana kuwagira gw'oyagala tekikugana mu kampeyiningira nze nabaddeko eyo mu kalulu eyo ekabaale kabadde k'amaanyi nnyo naye olw'amateeka olwa strategy ze twateekawo nga katandika tewabaddewo bantu kufa na kuttiŋŋana ontegedde era nabo oba waliwo yagenze n'awaaba nti banzibye naye nga tusita abantu basigazza obulamu bwabwe era nze nja kutegeeza abantu mwenna buno obuvuyo bujja kati laba nga ow'ekitiibwa Jeno Kayanja mu butuufu yanyiize nnyo n'ayogera ebintu bingi kibanga ekitegeeza nti yateekayo omuntu we ng'ali ku shuwaddiiru nti agenda kuwangula okitegeera ng'ataka lutekaba kashuwaddiiru atekaba kashuwaddiiru okuwangulwa n'okuwangulwa kati yandivudde n'agamba omuntu wange bamubbye ne balaga evidence naye n'atakambuwala nnyo ng'omujaasi kiringa omupiira ne mugenda nga mumanyi shuwaddiiru buli lwogenda mu kisaawe nti tugenze kusamba togambanga nti nze nnina okuwangula tteeka mugenze kusamba basobola okuwangula oba osobola okuwangula kati n'akalulu bwe mukagendamu kkiriza obagaana bajja kuwangula kati oba oli akozesa obukodyo n'akubba leeta obujulizi butwale ne tulaga nti nze nataddeyo omwana wange nange nvuddemu wabere abanga abagendayo asiri ekkubo lye balina okuyitamu era nze Jeno Kayanja mwagala nnyo okuva dda naye awo yanyiize nnyo kyayogere tekyabadde kituufu kiraga ensi nti gwe omuntu owamutaddewo nga kwagala obutayagala alina okuwangula wadde n'essuubi lyonna no si weekiri kati tosobola kugamba nti onaze ng'omupya oli kushuwaddiru nti anaawangula abaddeyo bw'aba abadde akolera abantu era bw'aba abadde akakasa nti ajja kuwangula lwaki tyamulesewa ne mu Kampala Central oba n'amutwale Mukono wa Namboozi
kubanga mu mateeka abantu balabye bagenda mu bitundu n'agulira nti ennyumba n'agibeeramu ne yeesimbawo. So ebintu byaki byakugamba nti ono agenze mu leesi naye oli omukyala bw'aba yabbye kuba era nawulirako nti talina nnyo kyakoledde bantu bw'aba yabbye bajjeyo evidence kwa General Kayanja alina capacity ey'okumuyambako batwale evidence bagikole ki bagiteeko olukiiko lukola omulimu gwalo. Okay. Kale ensonga zeze zakamyufu Pierre Luyunga musirise nnyo nga mubuze opposition ebafufugaza ate nomunanolaba ate opposition abamu batwagala nnyo batya nnyo kuba bye tukola nabo bibayamba bitya kakati bwe tugamba nti ffe tugenda ku ground omuntu yenna anyigirizibwa oba wa opposition oba wa NRM oba waki agwa mu doketi yaffe tulinga ow'eddembe ly'obuntu kakati abamu tubatuuseeko ne tubaako bye tubayamba ne bagamba twete tusuubira nti ekyo kisoboka twete tusuubira nti kisoboka era singa Pierre yo badde esirisa ate tolyanbo bajjira mu Pierre yo emabegako wali obawulira kati owulira buli omu ayagala kujjira muki mu Pierre yo onatera okulaba nga ne Nuupu oluusi abamu ataddeko wano esaati ya Nuupu oba enkofiira nga wano ataddeko ekipande kya Pierre yo kisoboka nakyo kisoboka tewali kitasoboka mu nsi ekitufu abawagira ki ng'ekitufu abawagira ki kakati abajjirako bawagira ki by then nalaba ne yani yembotekamwa mbwatekamwa yesimbye okuba meya Mbalala City yembotekamwa nawulirako nga mbwatekamwa onawe wali nga yambadde akakofiira kamyufu ate sata yambadde yinalimu tokuba kubuzaabuza abantu kuba kubuzaabuza ayagala byonna naye kyenjagala okulaga nti webituusa ate kakati batuwe akadde katono ogenda kulaba nga buli omu ffe tetufa ku namba nnene nti oba bangi bayingire mu paliamenti tufa ku kiki ekiri ku gurawundi kubanga omukulu omu namumiitinga meeya wa Nuupu nampita ne tutuula ne twogera ng'abuuza engeri gye tukolamu ebintu byaffe era n'abaana abamu be namiitinga ye yabayita gwe sigenda kwasanguza wano kubanga si kibi naye lwaki yabayita nga balina ebizibu ebingi ebibalemye okukola ki okusolovinga nagamba osanga ono asobola okuyamba ku bantu baffe ekisooka kwe kubasomesa okweyagala kubanga bw'avaawo asobola okugenda n'akola ekintu ne bamusiba oba ne bamutta ontegeera kwegamba n'osooka ozza emitima gyabwe kakati Pierre yo tetutudde yensonga lwaki olaba kati enamba nnene bakagabo baani kati bajja nti tujjidde mu Pierre yo ntambudde eyo kira mbadde kiranga ndaba ebipande omukulu yagiyimiriza nga tekikyagira ate agyagala nnyo kubanga mugenda kulaba nga ne mu masomero batandise okusomesa batandika dabayizawe amasomero agamu okusomesa patriotic era tusaba ejjenga lesson omanye edda omanye kye bayitanga okulima ebituli kandoza goti wabirabako okulima ebituli kakati ekyalo buli maka gakiwanga ekitundu ky'oluguudo ng'okuva wano tubale nga mita 10 buli maka bagawanga ekitundu ky'oluguudo abantu abakulu ndooza babijjukira kakati abantu bano nga bali mu oluguudo olwo kyovulaba ng'enguudo zaabanga zinyirira enguudo z'omu byalo ekyalo nga wekitandikira ku bawundale mpaka gye kisembera na buli luguudo oluyitamu nga buli kitundu wabeerawo amaka agakirima bw'obeera n'omwana omukulu nga naye bamuwa okwo kwabanga kwagala nsi yaabwe ye bayita bulungi bwa nsi kakati nga osanga ekitundu okuvanga wano nga kiyitamu ng'akaguudo kalungi bakatemera n'emyala buli kimu ng'era nga balimawo kiva bayitanga ebituli gwe wookoma basimangawo ekinnya n'agenda naye wanaakoma ne basimawo ekinnya nga bamanya nti Minisita Ndagize John ava wano n'akoma wano ne gundi n'atandikira awo bakolanga lwakwagala nsi yaabwe era bagogolanga enzizi
era amazzi enguudo ezayitanga mu bisaalu nga beekolera oluguudo lwabwe naye ate abantu baavaamu okwagala okwo buli ekijja bagamba gavumenti ejja kujja ekikole mulimu ebitundu byoyitamu nga tosobola nakuyisaamu booda naye nga abantu mwebali nga oyinza nokulowooza oba tewali kkubo naye nga te mundi wali abantu kyekyabaleeta okukyawa babajja ku mulamwa babivaako malwaliro nga tosobola kusanga dokita nabba ddagala okiraba so kakati singa abantu bategeera nti buli muntu gwe bateeka mu position mu kifo ng'aba alina n'okwagala ensi ye buli kintu kyanditambudde bulungi kale nga tumaliriza ensonga ezo era kwekyo nga mmaliza nga nkugamba nti sebo Piero weetuli ku gurawundi we muli nnyo okay bwe tugendako mu nsonga y'obuweereza of course era waliwo bingi bitambudde awo waliwo omukyala Pastor Aida ali kusaidiza eyo munyonyo side eyo gyakolera obuweereza bwe yavayo n'agamba nti ye agenda mu ggulu awo era bingi byalaba n'anyumya abapolo kafero yabalengerako awo ne zigita zaabwe nga beetala basuna kondongo omugenzi basudde agaye nti yayagiye abalabako awo yagamba nti alengerako yali president wa Uganda Obote Bamini bonna abalengerawo mu ggulu beetala bingi byanyumya atya mu ggulu bafumba kamere balya beyagala nalabako awo omu ku bannasayansi ng'agamba nti omukyalo ono byayogera si kufa naye wabawo embeera omuntu gyajjamu n'afuna ebintu bwe bityo naye nga tekiba kugenda mu ggulu kwegamba nina akitaputa ate mu ngeri yiye kino oyinza kukyogerako kigwe ng'omusumba kyembadde njala okugamba nti okufa bw'okuteeka mu public nti nafa abantu balina ekifaananyi kye bafuna omuntu afudde ye muntu afudde ne bamuteeka awo ne bakuma olumbe ne bamuziika n'azuukira bw'oga nti nagenda mu ggulu asobola okuba nga yayebaka n'amala ng'ennaku 2 yeebase n'afuna okwolesebwa ffe tukuyita kwolesebwa nalaba byonna ebiriyo oba yagibwamu omwoyo we n'agenda n'akomawo ekyo sikiwakanya kike naye bw'ogamba mu public nti nafa n'enzuukira Yesu gwe twogerako yafa n'azuukira ye yafa n'okumuziika ne bamuziika mu nkola yaabwe era ey'ennono gye mbadde nkugamba baakolanga entaana nga zibaawo ng'eyo Butambala ewaffe wali omusajja yasima era muliraano wa Isima Lubega ekibibi waggulu wali ng'ogenda Butaaka yali yasima entaana nga yagizimba mu 2000 nze nagirabanga mu myaka egyo naye nga wali mulamu kyesimanyi oba yafa oba gyali naye bali bazisimanga ne zibeerawo kakati nga omuntu bw'afa bamuteekamu almost nga bw'olaba abasiraamu bwe bakola ne bateekako ejjinja abasiraamu tebazisima naye bo balinga okuziika kwabwe kwanjawulo ku balala kati bali baakwatanga omuntu ne bamuteekawa ne bamuteekayo kati ye Yesu baamuteerayo ddala Bayibuli etugamba nti oluvannyuma lw'ennaku 3 abakyala mu Bamaliyamu ne bakeera okugenda okulaba omulambo mbu batwale akaloosa bo baatwalanga mu ntaana nga bajjawo ejjinja nga bateekayo obuwoowo baasanga taliimu okwo kwe bayita okufa ne bagamba yazuukidde kakati okwolesebwa era wa sayansi kye yakugamba nti omuntu asobola okugendako mu mbeera endala nze nja kutegeeza abantu tolootangako n'olootanga ekintu ate n'okiraba kati ffe abaweereza ba Mukama ebyo ne yesterday naluli bingi nnyo byendaba abantu bantuuseeko mu kalulu akali akaggwa omusajja omu yantuukako naye amusuma nze kunsabira ngenda kwesimba ne mugamba ogenda kugwa bwekyali era bwekyali ne ku luno nyina babiri n'abagambye mugenda kugwa era baagudde kubanga oluusi agenda okujja nga wakifunye mu kwolesebwa era oyo omusajja gwe nagamba njagala nnyo ewaaluli bano bakyali mu biyongobero bakyali mu show namugamba saagala tugwe babiri ogambe nti nakusabira genda naye nze ndaba nti wandibivuddemu okola ebirala kakati omukyalo oyo nze nja musaba nti annyonnyola abantu nga bwe kiri aleke gamba nti nafa kubanga abantu abamu abatannaba kumanya bya mwoyo bwe bitambula tebasobola bitegeera nga tebakulabangako ne boobeera nabo mu nnyumba tebakulabangako ng'ofudde era abantu bangi bazze nga buli nali wano nga boogera ku bintu by'obuweereza ne babyogera nga bwe baagala naye tulina okumanya Bayibuli etugamba nti
tulabanga ekitundu kye tulimu ayinza okuba yafuna okuloota n'abaloota abo bonna abaafa oba n'atwalibwa naye kwali kwolesebwa bwenja okuyita so si kufa kwali kwolesebwa mu bufunze ndowooza okwolesebwa buli muntu asobola okitegeera wali obadde kwawo n'otuula mu takisi oba n'otambula kale nga gwavuga n'otuuka ewaka n'ogamba saategedde we nayise wali okiwuliddeko oba wali kyali kikubaddeko kati omuntu osobola okutambula n'ovuga emmotoka n'ovaano n'ogenda e Kampala naye neweebuuza nayiseewa naye nga gwe wavuze oba toliiwo obeera oli walala nnyo so okwolesebwa kubeerawo kale nga tunatera okumaliriza ku lwakadde katutwala Misinde waliwo omusumba w'omundeeba awo musumba Sserwadda ku kiri kitwayogeddeko kiri ekya nti buli twakyogedde tutya nti buli tuna bwe twakyogeddeko nti bulina ennono yaabwo buli kitundu kirina ennono zaakyo oba buli ggwanga lirina ennono so yavaayo n'agamba gyevuddeko awo n'agamba nti n'ategeeza nti omuntu okuwasaŋŋana n'ow'ekika kye wano mu Buganda nti kati nganze bwendi ow'omutima nenfuna nakakeeto ow'omutima netwagala naye netuzaana omwana nti ekyo tekinaako buzibu era tekina na tabbu yonna nendaba Katikkiro awo n'avaayo n'agamba nti yeemulugunya kati omusajja yogedde ekigambo ng'alinga talina Muganda omusajja naye nyali ekiganda yalijjawa n'agamba nti omusajja yazira okugera ekigambo kifaananako bwe kityo so n'obeerawo okubaganya ebirowoozo n'okubagana empawa mu bantu abamu bibiri kale Bible erina weebyogera wangi Dr. Sserwadda mukulembeze era abadde atukulembera era atukulembera muntu mukulu nnyo nga tumwebuuzaako kitaffe mu Katonda era musaamu ekitiibwa naye olunsi theology bakusomesa mu counseling tuyina kye bayita message sent it's not a message received oba bw'otuma omuntu n'omugamba nti ŋŋambira UG nti mwagala oli asobola okutuuka n'agamba gundi agambye akwagala n'ateekamu force kakati mu Dr. Sserwadda ayinza okuba alina engeri yakyogeddemu nekisawundinga mu bulala naye nga mu nnono nange ku lwange abaana abange tebasobola kwewasa ontegedde then ate ne wabeerawo ebika kati ng'Abanyarwanda waliwo Abanyarwanda b'osanga nga b'empologoma bewasa era yagambye nti oba Muganda oba si Muganda ayinza okuba naye yakyebuuzizza bw'atyo waliwo ebika ebyewasa awalala awatali waki wano kuba abazungu balina ebika nti oyo wangabi oyo wante gyebiri tebiriiyo then n'amawanga amalala tebiriiyo naye akatosobola kugamba bakugamba nti kiringa okugeya omulema nga atudda ow'ebbango tebamugeya ng'akola atya omulema tomusonga mulunwe ng'ali awo omulema wuuyo kakati oli wano mu Buganda ennono za wano tewali bakika kimu basobola kufumbiriganwa naye akimanyi kuba naffe mu kyaki abaana babagenda kufumbiriganwa tulina bye tubabuuza bwajja osooka kumubuuza ewammwe muli baki nti tuli Baganda gy'ogenda okufumbirwa baki nti Banyarwanda kakati bano Abanyarwanda tebafa ku muziro ono waba wampologome wamu omuwasa naye agenda abuuza abazadde tuleme kutandika process ng'olwedda ate tekijja kusoboka ontegedde then oluvannyuma bwe mulaba nga abazadde sayidi eno neeno bakkiriziganyizza nga mugenda era ne bwe banaagenda gye babagattira babibabuuza kubanga yeno ebbaluwa gye babasaba teri yasobola kugatta nga tafunye ebbaluwa ya muzadde okimanyi ekyo ebbaluwa eno ekakasa nti byonna bye bakoze bituufu era lisentire nayina olutalo awo Sseguku omuwala si Muganda naye ate taata we yawasa omukyalo Omuganda ate omukyalo Omuganda gwe yawasa Bateeso omukyalo Omuganda gwe yawasa gwa muziro gwani gw'omulenzi agenda okuwasa muwala we kakati bo bano beerabadda ne beewasa ne babeera wonna si wala Ntebe Road awo
kati bagenda okutuukayo nga bo baamala dde okubeera bonna nga kintu bakiggala dda naye nga tebannayizaalamu kati omwana omuwala ewaabwe bagagga nnyo omulenzi waabwe beeyiiya y'omulenzi agamba sisuba chance eno kufumbirwako mu bagagga kakati ffe twalwana nnyo okulaga nti ekyo tekijja soboka maama w'omuwala n'avayo n'agamba newankubadde nafumbirwa mu ggwanga ddala ne sisobola kukkiriza kuwasa muwala wange kati ffenna nituula mu lukiiko olwo era kyamaliriza tubaawudde okiraba kubanga tekisoboka kati nze nsuubira nti Dr. Serwadda ayinza okuba nga message eno oluusi tebaagifuna nga bwe balina gifuna naye nga wano mu Buganda omuziro ab'omuziro ogumu tebasobola kufumbirigana tekisoboka kale pastor tweyanza nnyo tweyanzeege ku lubaka oba otwadde olwaleero twali tulina bingi ebyokwongerako awo tujja kufuna akadde akalala tungere okubedanga naye nga twongera okuwayaamu ku nsonga zonna mpozi mwena kyogera okumaliriza nakyo kyenjagala okumaliriza nakyo njala kutegeeza abantu nti tugenda mu kalulu 2026 ate yatuuse dda nze nja kusaba mwenna abavubuka byonna byonna ebirungi obyagala naye obulamu bwo bwe businga kikulu obulamu bwe businga yonna yonna gye bakutwala ogenda campaigning olina omuntu gw'oyagala naye sooka okonsidalinga obulamu bwo era ne gavumenti nja gitegeeza nti kino ekyabadde mu kamyufu ak'ekibiina ekimu omanyi bagamba nti ekisoose kikuwa ekiddako akalulu akaddako kaleme kubeeramu nnyo obuvuyo omutwe gwe gukuwensanirira weebale nnyo enkula y'omutwe oba muva mu maaso oba mabega oba makiikakiika then era nenyongera okubakubiriza Ntebe Sub District Madam Penina Twenjire Hasani n'abalala nga bwe tukola mu Piero yu nga bwe tukolera Piero yu tuyongera okusomesa abantu era abantu mutweyune tetuli balabe bammwe fo waffe omulyango mugule oba oli waaki nawudde ebibiina bingi tetukyogeddeko ebisituse bingi ebizaawo era tujja kukyogerako olulala awo oba amaloboozi mangi nti ebibiina bino ebizzo ebingi mu kaseera kano gavumenti ebiri mabega ebimu tujja kubyogerako kakati nga bwe bizze nga bingi mwe abantu biremu ebba butawaanya kyoyagala ogenda mu kigendero naye beera patriotic tekisinga obukulu yagala ensi yo nawe weeyagale teweekyawa kutuuka ku ekyo olwaliro bisobola okubeera ebikaluba ate enkya ne bikugondera waliwo ebintu ebimu ebinnuma kati KCC yagala nesimba obupande obulagirira Musoke Road Kigundu Lane bwe butyo naye osanga nga bakamenya anti we butayagala ebitaala kakati okyogedde ebitaala babibba bino ebitaala by'oku nguudo nosanga oli ng'akisala akitwala atunde mu sukulapu bwe butayagala kubanga ekitaala kino tekimulisiza mu President Museveni tekimulisiza Kyagulanyi balina emmotoka zaabwe ennungi tekimulisiza abo abanene kimulisiza gwe omuntu wo naawe atambuliraawo okiraba then bw'otunulira malwaliro amadagala ebintu bingi bye tutunuulira naye kiva ku muntu kubanga tayagala nsi ye nze twali kinuma cases nyingi abantu abanene nnyo be bateekayo ba DC abalamuzi ennaku zino bagala ne bateekawo akawairo nti tebayogera ku musango guli mu kooti naye omanyi nti bw'otuuka awali nga wano ku kooti oba awalala abo bayagala okusiba nga bayagadde bakusiba era gavumenti osaana oyingire mu kintu kino balina system gye bakwata omuntu olwokutaano mbwasuleyo olw'omukaaga n'olw'essande bamuleete mu kooti ku mande ani olusi olwokubiri sebo afande eddamulira bw'obanga oli patriotic ne principal judge ne chief justice mutandika okutunulira abantu abakulyetinga obuntu ne bakwata abantu ku lwokutaano ebiseera ebisinga omuntu bw'omukwata leero ati bw'asulayo olumu bamugjayo tuleme kukikola kukozesa komera kulumya tukikole nti omuntu ozizza omusango oba bakukutte ku mande nga bakusiba mwezi bakusibe naye si kujja kakati gwe toli wano kati waliyo obukundu obutandise pulaani zaabwe bwe baagala okukulumyamu nga bagenda bakulyetinga omusango nga bakugera Friday oba odda waka nga bakutwala nga bakuyoola ennaku 3 oli mu komera
nga bakukozesa kye bakola ki oba nga bagenda ku ground nga bakola bye baagala. So nze nandisabye ebyo byonna butayagala ggwanga lyabwe aba bantu beekyawa ne bamala okwekyawa ne bakyawa ne gavumenti kubanga mubakola ekintu ekyo. So luli nayogera ku mukazi nga mmaliriza Hajati bamukima Lwakutaano. Hajati wekawuku ne bamujja yalina nyini ssomero alina essomero ne bamujja mu baana be ne bamutwala Olwokutaano. Ku Lwomukaaga tewali kooti etuula, ku Sande kooti tetuula. Omuntu alina abaana abato omujja otya ewaka ku Lwokutaano? Ate ng'edda kyebayita samoni kwe kuwandiikira omuntu n'omugamba nti pasita ndagize nti olwakino nakino ku Mande ku makya tukwetaaga ku poliisi. Okuba ng'oli patriotic n'omugamba n'ensonga emuyisa kati ye ajje nga yeeteeseteese n'abajulizi be babikolerekwawo n'abamweyimirira dde ewaka. Tuleme kujjuza kooti, tuleke kujjuza makomera for nursing kuba twagala ssente. Era mbasaba nnyo twagale Katonda tubeere patriotic. Nze nsigadde ndi Pastor John Ndagize. Olujjo lwange luggule. Olujjo lwange luggule. Siri mulabe wa muntu yenna. Akanamba k'essimu ayinza agala okukunoonyaako ku nsonga yonna. Ku nsonga yonna noonya. Sirina maanyi nnyo naye ate nsobola nange okujja nenyimirira naawe. 0772 47 90 74 oba 772 47 974. Temunkubira kunvuma. Bannanze siri mulabe wa muntu wabula nnumirirwa n'oyo alumwa. Muntu bwe bamukwata abeere ne justice. Tetujagana bitongole kukwata naye ate tukole nga twagala ensi yaffe. Mukama abampeere nnyo omukisa. Tweyanze gesinza kwongererezaako awo. Nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi. Weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.